Mama we wano. We wano. Nga walungi. We wano karibu karibu. Mponyeze eri gye mbadde kubanga. Mutama. Wanjinya. Basibeewo. Mazi nga gocha. Tuntulira. Dama sikutulidde. Mama gafumba. Iyi. Amazzi wagatademu mu fridge. Anti gabadde gachawo. Gakyabuguma. Mu fridge bwe gachawo. Nakugaana okuteeka ebintu ebyokya mu fridge. Mu fridge mu mazi gocha. Ganyoko kasore. Mukozi wawo. Ochoka sago bafumba. Babazi. Kyamugo yagenda ne bale. Kati okumpa amazzi agocha ogendedde ki? Omwami nkwamazi. Nandikwadde gamukidu. Nakugamba nti amazzi tegalina kugwa mu kadomola. Mimi olina gafumba bifunga gali amate gannaggwamu. Nemwe mulina amazzi agalimu ne gaggwamu, ate n'olyoka ate okola ki? Ofumba bufumbi buto. Anka amazzi gabaddemu. Bakeni balabika bebaga. Genda omukyusiza omuletera amazzi amalala. Kati bino biki bye bawa abantu? Genda omukyusiza omufune amazzi agannyogogo b'osuulemu nko ku ice. Oba ngende ngole. Wekyo kisogenda ogule, genda omugulire. Ogula oba togula. Tebuli ice mu fridge. Kansoga nkebere. Amasanyaze gabadde gavuddeko. Genda omugulire. Kale. Nango n'omuwala. Mama. Ono omujjewa. Mujjeyo. Azangoberera. Choka nasali. Kakati ngo badde ninye. Ndeka mondeke mama mondeke. Mama mondeke. Mumuyiriza kyamazzi gegamuyiriza. Nze simanyi bamazzi ge bamuleetedde ge galeese obuzibu. Wamukola ki? Anize? Nze sina kyensobola kukola tatenjo. Ndalabika amazzi ge bamuleetedde ge gavuddeko ttagala. Amazzi ge gamutambuza okudduka emisinde bw'atyo ng'akulabye. Tadduse nze. Adduse mazzi. Ngeri gye mbalabyemu wandibaawo ekiyiwo kye sitategeera. Maama ekiki? Maama okuggyako okutokomoka omugambo. Nga ddala kiki ky'olabye? Omusajja adduka misinde kiki adduse mazzi ge bamuleetedde ge gamuyisiza obinadduka. Amazzi ge gamukyankalanyiza kubanga era bwe tuba nga tetulina amazzi akwata oyo omuwala n'amutuma wali ku dduuka lya mukyala Kasekende n'amugulira amazzi. Maama wetugambye omuwala genda ku dduuka oleeta amazzi. Tamusabye ssente kati alabika anyiize ng'atambudde genda funa ssente azikole ki aziwa omuwala agende ku dduuka. Kyonna kyekiri nja kitegeera. Maama nawe ebyo biveeko. Ye Nabankema waali? Nabankema ekyekikyufu kiri nti Nabankema taliiwo. Yagenzeewa? Ayina gye yalaga eyo. Kati ate ono omuwala ye nga simutegedde. Omuwala yajja kutuyambako mirimu. Mukozi wa waka. Naye engeri gy'abadde addamu taatenjo omulala bambi kale tamuwa kitiibwa. Bwe katyo. Nga kyamuddamu bw'atyo bubi. Bwe katyo bwe kaakula bwe katyo. Gw'osobola okuwa omuntu omukulu amazzi agookya. Munnaye embabazi bw'atyo. Nze yannema Nabankema ye yamuleeta. Nene Nabankema alimba. Omusajja n'ovaawo nga tomutegekedde. Kati ekitavuddewo ng'ategese kajuisi kali wali eri amazzi gali wali. Bw'anadda oba bw'aliba akomyewo. Ojja mutuuza omugambe munnange muganda wange omusajja bamukola bwe bati bamulabira bwe bati bakola bwe kubanga nze nayogera n'enkowa kati. So wakudda kati yalagawo eyo maama njatagenda kudda kati. Emulinda olabe. Tozija mu bigambo. Munnange maama engeri gy'ongambye mbutali wali tamanyi bw'agenda kudda. Kanjira mbeerawo nga ndabirira ku bba waffe kuba ebyokumuyisaamu amaaso tebigenda kukola. Bba mmwe nani? Leero nno naawe maama oli sibba wa Nabankema. Bba wammwe nani? Sibba wa Nabankema. Kaakati era bba wa Nabankema. Anti tuli baaluganda maama nawe olinganga ate ekikulu. Maama amanyira ebyo ebyeyo wammwe. Ene waffe e Buganda bba wa mwanyi wa muganda wo. Naawe ababalo. Naafanda owange naye era balo waani wa Nabankema. Naye wange simuyisa bwentyo sobola mulekerera ntyo. Era oba kumulabako. Bannanga agenda ku station nganyumya. Munzigote gyenfu. Mukwano nedde wali wa mukyala we. Ole mukyala we yadduka. Sisula wera nagambye mbadde naakadda. Zesula ali mu mansion yonzi security yentwalawo n'akakadde ke nagambye. Mwemba netaka kasente nga nzijaawo. Nze nyina byendabye ebimpitiriddeko. Ebyo biveeko naye maama. Yata tenjo obanga okunaamiriza mu kayumba akukennengedde. Mama Nabankema aliwo? Wangi? Nabankema aliwo dawo? Nabankema alabika ayina eyo gye yagenze. Okay.
waliwo mukulu waffe gye nali namugamba waliwo ebintu bye nali njagala ndeetere. Okay. Okay, gye yagenze munaye mutabani. Okay. Kale ate Kagwa aliwo? Kagwa ye sijja kulimba kubanga sisiibyewo. Kagwa yajja abeera wano? Kagwa abeera wano. Nga waliwo abantu bangi wano ewaka. Tebakwatako. Kikwatako. Kanjira mbayambako nze otegeka munnange. Omala tuuza wano. Kamuyambeko munnange maama. Babaza gye bikola. Kale taata enjo. Babaza gye bikola. Tayagala nno munnange wenzija wano eno okola emirimu aba tayagala mmenyeke. Kati aba yagala mukozi yaaba akola kiyinza naye bakuyisa tebagala okola emirimu. Nemoola gye weemoolamu. Naye twala eri maama nze nga neemoola. Nassali nze nakwezaalira nkumanye. Maama ebyo sikyabikola. Nassali nkumanyi. Nedda maama. Nassali nkumanyi. Nedda maama. Kyonna kyekiri Nassali. Ekyaki maama? Wagenda okuva wano eno ojjuka watuleka wano eno? Saakolanga emirimu saabakuma bulungi. Ekyazijjawo naye nali ngenze mu bufumbo bwange. Ewa mu bufumbo ki? Wuuyo simanyi oli wa ani? Afande apartment. Wuuyo ate oli mu kayumba k'embwa kali kennengedde. Maama nno toyita ennyumba ya musajja nnyumba ya mbwa. Ennyumba ya mukyala we musajja mufumba alina omukyala n'abo abaana b'osanzeewo. Abaana b'okozesa emirimu. Beekozesa emirimu. Oba oli ayoza ngoye omulala ayoza bintu omulala. Ate nammwe musiimeeko. Maama singa naawe tewajolya. Nze mujja mu nsawo. Nze sizimukako azimpaayagadde. N'ekyokubiri kale batta. Nassali bajja kukuba amasasi. Ajja kuba mmwe abankulako wayi. Ng'ate onziikira ki? Kale. Nenze maama wantamu ebyo ebintu bw'omuntu talinyumyako naawe emboozi. Nagimayo wamulira mirembe. Obeera evoyogera bitakwatagana. Obeera mu kolima. Nze simanyi nabatema abeera waaki. Obuyaye bukuyinze. Oli mu apartment, wuuyo oli wa afande. Kati oyo omusajja mulire ssente kwaba abaana b'endabye. Ogaye obuliridde akakadde kamu bagenda kuwaka. Agenda kubba akadde ogenda kubeerawo ofumbe. Togenda kubeerawo bakusange ng'obuuka n'abasajja otijja eno n'eri. Mbulire lwaki taakuyisemu amasasi. Maama emboozi yo sigenda gisobola nze kanneefunira amazzi g'okunywa sigenda kunywa gali eri ge baleetedde taata enjaago. Amazzi gookya amazzi gookya. Mwafumbye. Nze simanyi ate mbadde wuwo. Kati bwe mbadde wuwo tolina na kompadde obadde ku migaati naki. Tova kulya migaati. Tewemenya nze kagende nfumbe. Omanyi nabimanyire ebyawa n'akamere nkafumbanga bulijjo. Simanyi taata enjo ye abadde yafunye ekyokulya. Ate mmanyi nakedde wuwo. Ekitegeeza n'omwana tannaba kulya. Mpitirako mbabazi bw'oba omaliriza. Kante mbabazi kandagirire bukimu we kiri. Nsooke enfumbe munnange. Kwana oba wafaanana bulala. Naye naawe olimba nnyo wakyafu nnyo. Tosobola kuleka waka ne wabeera wakyafu ewakirino biteeka eri. Buno obukyafu bwanna baki buno. Wafumbye. Nafumbye. Biriwa bye wafumbye. Ngalo kuluma. Biriwa bye wafumbye. Nafumbye naye nze nabadde simanyi kyogenda kukola. Waliwo ebirala babye ebino byokka. Byebyo byokka. Tewaliwo ku Godsmith. Nedda. Kati ate njagala nnyo Godsmith. Kati agenda kulya ki? Anti wano tulina timetable gye tulirako. Nti nga ku timetable ye every time kale nga Kristo wabawaako kye wabeerawo akasiike. Naye nze bwe najja bampa timetable y'ofumbirako kati leero tekubaddeeko Godsmith. Gwani? Nze Mbabazi. Mbabazi olina ku musajja ewammwe. Bwe mba nina oba sina bwe kikwatiraku. Njagala tegeera. Kuba omuntu alina omusajja ng'omanyi we balabirira omusajja tosobola kukwata mazzi gookya n'ogawa musajja wa munno bwe gati. Naye bw'otyo bw'ogambye. Tosobola kikola gwabe gye kiri ky'okoze. Kati bwe mba muwadde amazzi agookya kati gwe ng'omuntu kikulumiddewa. Kuba baawaffe. Baawaffe. Nze nga nsijja wano nga tebangamba nti ono omusajja alina abakazi babiri. Bawa muganda wange ate waba mwa muganda wange nange aba wange kakati era by'otamanyi tolina biyingirira nnyo. Waganya obwego badde ogamba ge galiwo. Amazzi ge nagenza okugula n'ogenze gagula tata enjo si. Kati Godsmith eriruda mu fridge mweri. Ogambye leero tewali time tegula. Kale tofaayo osobola ova mu fumbiro n'enkwasaganya nze byenjagala. Koze ogambye gwe sister
tojja bitegeera bikususseeko entegeere ebisigadde nja byefunira gye bagenda okuyanza sijja ggirya eyo nze ate naye tajja ggirya